Gulosh TV kwoli engena kusaba muganda wange ogende wasawo o subscribinge o likinge atela o sharinge natera osolo commentinga okusinzira ku video nga obokoze ki nga woba ogirabye natera nyongero kubanga nkutegeeza nti gwe nanga otawanyizibwa empewo z'ekika dogo obufumbo obuyuga oyagala genda bweru emirimu yo tegitambula bulungi okwata sente zikuyita buyisi mu ngalo oba tolinyisibwa ddala ku mirimu gyo naddala baganda bafe abali ebweru ne wane Uganda jangu ewa Haji Ibrahim Musa omusomi weddwa era nga ono asangibwa wali ekitigoma ku lw'ejjinja natera osobola okumunonyako ku namba y'essimu eno 0754 22 69 71 njiddamu 0754 22 69 71 ye Haji Ibrahim Musa asangibwa wali ekitigoma ku lw'ejjinja. Kubanga buli category
Tulubamune bannaffe bano abayimbi abakadongokamu tuludde nga tufumba nga twagala okukola ekintu ekyenjawulo abantu kyebaludde okulaba nga tulina endugga, tulina Sebbaale, tulina Kapo, Matias Walukaga, tuli bamukisa nnyo abamukopa okuba nti tusobola okukkiriza taata twamusaba okukolako naffe Matira Luyima nakkiriza. Kale ebyo ebintu ebimu twenyumirizaamu tutendekera kubeerawo ku Lwomukaaga endaga 2 ne ku Sunday Easter Sunday endaga 2 ne ku Easter Monday endaga 2. Abantu bano tukoze nabo banga tufumbye tusuubira nti tuleeta kigenda kulwawo nga tekiriwo wano era tekibaddeewo. Okuyingira kujja kwa shillings 4,000 ate VIP 10,000 era nga tujja kubayimba abantu bonna twakkaanya webali bajja kuyimba Amoti naye wa Amoti waali buli muntu yenna nga twamulanga ku kipande waali era twetegese bulungi nnyo okuba nti tugenda kuleeta akajampu mujjakala waliwo ayinza okubuuza nga nikutegeeza ki jangu okalabe ojja okategeera ki muzannyo oguwandiikiddwa munaffe Chris Luwaga ne gutendekebwa nze ne bannange wano ne Sembuusi jjajja mwami ate ne tukolagana ffenna wano mu kye tuyise akajambu n'ekigenda okulaba okuva ku Lwomukaaga. Tukakasa nti tuleeta kirungi mamundooza abantu nga bano bandugga badde temubamanyi mu field eno naye bali ku stage naffe bazannya ate naffe tuyimba. That's the difference. Naffe tuyimba oba tunaaba tuzoogera naye gwe jangula okakasa oba nduyimba oba ndwogera awo kakasa oba noono Sebbaale azannya. Sebbaale naye yabalazeeko dda ng'ayambadde kasikaati ndowooza waliwo yambuziza nti naye mwabo bonna bw'osobola kwogerezaako n'okwanakaani ne mbaddamu tera nze nkwana nze
kale bwetubutuyimiridde banaffe kyekyo kitwayitidde olwaleero. Nja kusaba bannange bano nabo babeeko kye boogera, then wetunamaliriza nja kubasaba ebibuuzo. Abasiraamu, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Abeewo baffe eri bweza nnyo bwa mukasa n'abaana. Kale yenze bamu yanduga ng'omukulu bw'abagambye nti kino tekibangawo. Mujje mulabe bwenyumira mini, mulabe ettumbwe. Ebintu bigenda kuba byanjawulo ku bya bulijjo, so nga ate tugenda kuba tuyimba ennyimba zaffe zonna zemumanyi, lwakuba kati byetabudde nti zirimu emizannyo. Tusaba mujjumbire ekintu kino, ate naffe tugenda kuba basanyufu nga tukikola kuba tukikozesezza kwagala, teri gwe bakase. Ate ne twebaza era ne bannaffe bakifumbyefumbye, kubanga ffe ennyimba tuziyiya naye ziteekamu emizannyo, oluusi ne kibeera kizibu. Ate nga mubadde mu bimiisinga timuyimbi ajja nadduka buddusi n'ayimba bw'ennyimba 3 n'agenda, naye kati wano tuzze kukolera mu abagenda okubeera wano. Nze nina ebigambo bitono nnyo, ndi ku management ya Batuvale Theatre eyongera obakoowoola mwenna gye muli, kubanga kino kijjobi, kifumba mutuku, tokota si kisaanikire, jangu weerabireko. Kino si kya bulijjo, si kya bulijjo. Abasaba mujje mukirabe ate mubuukinge mangu, kubanga tiketi zatandise dde okutundibwa. Olw'ensonga eyo temulwawo, mwanguwe. Ozinayabye okwogera ku bannaffe bwe tukoze abategese bannaffe abaki okujja bube nga tubasanyusa nga bwe tuyimba nga bwe tuzannya. Nonna atamumanyi ye mukyala yalabekeddemu kavidiyo asinga obukalu, yabadde asingamu okuba obukalu Mukapa, ono mukyala zamuno. Kale tugenda kutokota uncovered, tugenda kubakubira endongo mpaka kuwulira bulungi. Kale Like nti ndi Mukapa, sibangako Mukapa, nze nasinza okuba nga nyenda kufiga etwalibwa ku buko, naye mutye mulabe banayimba kuwulira muna gye muli. Temulekaayo abaana bammwe, guno omuzannyo olabwa okuva ku mwana muto n'ow'olubuto omuleeta omwana ajja kimyako yenna gy'ali. Nze mbagamba bugambi nti wiikendi eno egenda kuba ya njawulo. Mujje mutulabe, mbalage n'abantu abalemera emmundu, kubanga weebali wano. Abantu abalemera emmundu haji ng'otunuulidde oli ali mu kiibi. Abantu abalemera emmundu ngenda kubabalaga. Kale n'olwekyo mujje mulabe baani abakyazina n'abaaziza ku ggombolola, era mbalage n'ebiwengene ku sayidi awo okuliranga meeya. Ebiwengene ku byonna ngenda kubikola ki? Kubibalaga. Mujje ku wiikendi eno mubyerolere. Bannayuganda, kino kyetukoze si kusanya buzanyi, naye ebigenda mu maaso mu nsi, mu ggwanga lino byetaaga okukolera statement. N'olwekyo art industry eya Uganda mu kino kyetukoze tulina statement gye tugenda okwanjulira bannayuganda. Abanyumi ba theatre, abanyumi ba music, statement eyo isaba okulula ku Lwamukaaga endaga 2, ku Sande endaga 2 ne ku Mande endaga 2. N'olwekyo mubeewo mutegeere oba ddala omuzanyi wa firimu n'omuzanyi wa stage asobola okuyimba. Leese manya ga Kabaka 72 kola amakulu gaago. Anti kyekituufu ekyo mwami abagambye bagenda kuzoogera, naffe ab'emizannyo tugiyimbe. Obufunze kino kye mugenda okulaba bannayuganda tekibangawo, musuubire kye mutasuubirangako. Ate era banesaba Hajjadde Mukiibi bwe tuggwayo bwe tufeera nga tumaze okwogera, olwokuba bannamawulire waliwo abatamanyi Luganda, abantu baffe bali baleetaaze okujja. Buli ayogedde mu Luganda ne mwabyogedde mu Luzungu tutatika n'enduga bannamawulire bisaasaanya kapo ey'okubiri. Kyemugenda okulaba temukiraba nga kaakajjampuni kayitirivu nnyo. Fakti tukoze rehearsals okumala kumpi weeks nga 3. Netegese bulungi
nyimba mizannyo ogenda kulaba ennyambala nga yanjawulo stage nga yanjawulo ebivuga abakubi tubategese bulungi nnyo nti mugenda kulaba kyemutalabangako kufunze sijja kwogera nnyo nti akajjampuni kakutte eno oba kwogera ku kino naye gwe suubira gyotasuubirangako expect what you never expected. Bannange abatulaba mwenna banammwe abasobodde okujja ku lunaku lwaleero obubaka mubutuuse ekirungi buli muntu akiraba kati aliwo atulaba live nti akajjampuni kakoze katya ani atudde oluliwa nakofulumengirawo kyekwantu mbanaye mujje mutulagire mujje mutulabe mulabe Amoti nga afaafagana n'abakulu bano Amoti nga azannyako n'omwami Matiya ne mukyala we alina talensi n'abakulu bano bennyininyini tunafaafagana mujje musanyuke mujje munyumirwe tugenda ku Saturday paka Monday endaga bbiribbiri ab'ewakisooka batumidde ab'okuskype mulabalayivu ndowooza kirungi nnyo mbategese oluba mukajjampuni ngende eyo kakati era nsaba mpozi akyala ab'embuto mujje wajja kubeera wa ambulensi tibwoseka omwana n'atuka okwagala ovaayo ambulensi gekutwala ate era mu ambulensi ojja kusigala nga oli ku screen olaba omuzannyo okutambula paka kuzaala osindika omwana omuzannyo ogulaba ogenda kuzaala atotegedde nti ozadde lwaki microphone ebadde ekwakwayanga oba ekuditeti olina byonywa waliwo omukyala abadde atudde olw'embasaawo balabisiza basebaganyabo byonna bayogedde naye kozi abasiiba enteekateeka weeri mugenda kusibulukira wano kasitolaga etiketi yo wali nga bakuba kyakusibulukirako ekyokunywa ekyokulya ate ngodda muzannyo nawe okusaalira weewali so basaba mujje mu bungi tutandika ssaawa 9 ku lwomukaaga azannyo balobole mukolo balunywa n'ekibayo ne bategese sinze tutandika ssaawa 9 ku lwomukaaga ng'ekiro ssaawa emu then ku Monday Easter Monday so daga piri so mujje abasiiba temweraliikirya kigakuba kirungi kubanga enteekateeka yonna twagirowoozezaako babalumene baddala basibone banyabo tubako olwokujjukira basheero amanya gangize mali Musa omuzannyi mu Afritalent ng'ekimu ku bibiina eby'Egassing Project abantu bona bawano ku mmeeza sibuka bali mu project eno abantu abalala bangi nnyo abali mabega tulina mukyala Justin Nantume tulina omukyala Harriet Sanyu tulina abayimbi nga Shira Sekyanzi tulina Jack Kizito tulina bangi nnyo tuli nabo project y'amaanyi mujje tugenda kwata obudde n'ebifano bafuluma ate abala bayimbira tuziza shows 2 emisana n'ekiro emitwalo 4 n'emitwalo 10 VIP tubalinde amanya David Kizito ebyakkulu ebikola site ku luno njagala bannange mujje mulabe munzijeko obugegemo bwe muntaddeko ng'okisasula badongo okumanya kano kajjampuni ku luno nja kubasasula naye njagala mwe mubeewo mubeere abajulizi mubeere baati mweyawo nnyo anange kajjampuni kennyini ngandabye binene sokolengere maali mujje mulengere maali yange mwangu okubona namanya ngange ze Sauda bateega nakakaawa omukadde atakaddiwa biima bane mwangu waka abakulu n'abato mujje mulabe emisono nze nkiikiridde abakyala bonna ennyambala kyekyo okubuulira kyekyo ekiwato kyekyo bane mwangu oko kano kajjampuni amanyenga yenze matyalimba tata w'abayimbi oba mukiriya era njala kutandika okukoola abantu bonna nga ajja kutandikira ti okowoola terekansi owekibalama naabo olukira mbaweekiramu babaddulukansi ow'ennakwero perekalipo ow'ekasiiso zira bamuzaala ow'ebugomola omuko ow'eituute ow'ekatiiti omuko yanasani mutuula kungo yalimba sengaawo ow'esolongo kityomulukande basajja mugule jajja ow'ekitemu ow'ejokolera lusaka lwammeze ow'ekirambo samusoni magatto ow'emuyenje bannange kano kajjampuni buli beebise bonna kubeetaaga wano mukaaga shows 2
ku Sunday sonzi 2 ne ku Monday sonzi 2 mulyoke bijje mulebese piriya esooka okwambala gambuusi wangweko Kose ndoza mugiraba baludde okujja ku Batabukidde ndoza mubadde entebe ezo temuzimanyi kizimu eziri twakyusa sitting arrangement tulina ne essays zetuteekamu ezibeerawo kale bogumu tebikyalimu. I believe parking tulina ngazi tusobola okwakomodeti n'emmotoka zonna ne buziba mmeka ebweru mu kisaawe tukana accommodate ate nga tuli secure police weeri era nga tukuumibwa bulungi nnyo. Nyongera kakasa abantu nti show eri ready tuli mu final touches na kwetegeka kubasaba nti mujje mulabe. Nze obwomu nze nganze kiddamu nti nze ndi wa mukisa okuba nti nzanyeeko kubangenda kuzanyako emitaani ne taata Matiya Luyima. It's a privilege for me mu art jeno abajjeno kati abantu nganze okuba nti nange musanze ate niyinza okuba nga ndifaani wa mukulu ono waliwo ebintu ebitunyumira ebitugasa nga tukola we feel tulina ekirungi kyetugenda okuleeta n'ekipya tukitendese bulungi bugiri era manyi nti abantu bajja kunyumirwa ddala. Nziramu sente ziri emitwalo 4 VIP emitwalo 10. Njagala okwebaza bannaffe abamobit abataddemu sente abatupakidde ku stage ekyakolebwa era mujja kulaba stage ebadde erudde okukolebwa wano ku Batabukidde. Buli kintu kyonna don't be the first time nga kikolebwa mu ngeri ekikolebwa mbakakasa kigera kuba kyanjawulo kinene nnyo. Mukulu oli ayogedde ku by'emmundu naye yennyini yazzaayo ate n'asigaza pisito akati tetumanyi kituufu naye nga yagizzaayo n'asigaza pisito kati abamu mundu zaabwe baazisigaza nga bo tebazisaayo bawajjaire emundu zaabwe. Kale no bwete bwe tuli wanaabaawo ebibuuzo tujja kwagala ebibuuzo katukomewo tugenda mu break katono.